Sobola. Omuliro gutabuse. Omuliro gutabuse. Bavuddeko obuzibu. Buvudde ku ki? Ab'entebe beerumaluma beekola ki batwedde ebisomoka by'abakasitoma zaffe okujja. Ne baleese omuliro tebalina kyakukola kati tusaba emmotoka gavumenti etutaase tuteera ebintu ebifukumula amazzi. Omuliro tetwagala. Gavumenti ekimuwa ekiri sera tetubonaabona nabwo. Twakamana essaawa Omuliro guyinza okuba guvudde ku ki? omuliro guvudde ku b'entebe beerumaluma muvudde wano bekuma omuliro. Waliwo kampuni y'entebe awo? Entebe emmotoka zaffe okujja. Okay. Emmotoka z'abantu zonna Sebo. N'ekibanda ekirala kino nakyo kimaze okukwatibwa. Nebeera nga bakaggyeko kubanga kajja kubeerinazi. Eri ku gundi ku mmeeza.
abakyala abalina mu bizinesi amaduka ngaako abalina mu saluni bonna bafiiriddwa ebintu byabwe naye kyetusaba gavumenti ejje n'abakulembeze bafamu betubalonda bajje batuyambe ekyomukisa omubi nti embeera bwe badde bakulembeze tutuleke ku bakulembeze tuleko omukulembeze omubali onalebo noemachindi esabagabo Serukenya yayanguye okujjama mu kubanga ateekawo embeera naye abalala tetulabyewo ku bakulembeze kabaani naye tusaba nti bakulembeze baffe mwena kubanga waliwo esasa ng'egudde mu kintu tubasaba mujje mube nga mubeerawo muyambe ku bantu ku mbeera kuba omuliro gukuta okumala eddakiika kumpi ssaawa nnamba ne nga tewali kikolebwa tewaliko naffe tubuuza ki ekiddako nga tekweyongera nekyokusatu twebaza mukama katonda nti tulinawo omuntu tufiiriddwa bintu byaffe kuba bulamu kisobola okubeera ekikulu tufiiriddwawo omuntu sebo amanya ekitundu kino ekyemakerere wano biriddwa ne matiriyo nadi nakamusuula mamiliyoni 2 twali twakamusuula ng'abaana bali mu kukola leero mmandi n'emmaali yonna efudde bane tetumanyi kyetugenda kukola ngaffe abavubuka anyaga ngeze gali wamukuli chairman w'abavubuka WNUP Kawempe South banange omuliro kwe guvudde omuliro tubale tutudde walere kuba wanene nawe emmaali yange badde enkoleranga wano nga ninawo n'abaana abakolera emmaali yange yonna egenze omuliro guvudde mu kibanda kibadde kiddiriddawo nga bakoleramu abaana entebe abakoleramu n'emmeeza omuliro kwe guvudde tetutegedde gwe guvudde naye tugenze okuvudde omuliro we gukutte ne gwokya ebintu byaffe ne tulwanalwanako ne bigaana naye ekintu kyennyongera okuvumirira ekintu kya Uganda Police emmotoka zimaze essaawa nga 2 nnamba emmaali yaffe yonna neggwawo emmaali yaffe yonna eweddewo naye nga ate pulezidenti yatugamba bwakuuma abantu naki nga bintu byabwe kati ne twebuuza bannange ffe bagetoyo tugenda kuddawo kuba emmaali yaffe yonoonese nga ffe bagetoyo gavumenti mugenda tukolera ennyo nnyo okuyamba singa si poliisi n'ebintu by'abantu bino ebirala awundi hiya bali badde babikoze eki bali badde babibbe era tugyebaza ku mulundi gonna ekoledde eddala ekisingira ddala eky'amaanyi kuba kino ekitundu ffe tuli mu kitundu ekibi ekirimu abantu bensobola okugamba nti abagala okukolera mu nsawo z'abannaabwe naye tubeebaza tibakoze omulimu munene nnyo kubanga basobodde okukola ki okutuuka mu budde ate ne bateekawo money power n'omuliro baguzikiriza ebintu bingi osanga byaliyidde n'amasomero gonna galiyidde tweyanzizza nnyo nze nkuwulidde okuva emabega ssaawa wange emu tubadde tukola emirimu gy'obuteke kuba nze ndi mukulembeze w'abakyala mu katale tubadde tulina bye tuliko ku bino okuyambako kesisa okujja abantu ku makubo bwe tulabidde omuliro ne tutambula ne tutuuka wano bwe ngulabye ne ngamba nedda kankubira alasisi naye mwebaza naye akutta obudde n'atuuka wano yesebo ekyo kansuleti buli omu gyali mu ggwanga university wano tuli wanuwa ekizibu ky'ennyo omuliro gubadde gutusazeeko naera ng'omanyi nti abaana abazikizi b'omuliro babeerawo nga ne gavumenti emu tenaba kuyingirawo tubadde tuli awo fire brigade neyingirawo nezikizazikizaako naye abaana bakyakola ki bakyaguzikizazikizaako baganda bange temulina omanya akalyo katuyiseemu nnyo era buli omu avudde eri gyava saapulo wawa lwayise ludda wa eno kaleerwe nga bamanyi nti ekitebe kyabwe kikoze eki ekitebe kikutte omuliro naye kibadde kirungi nti ekitebe tekikoze eki tekikutte kaliro so baganda bange twegendereza abantu abakolera mu magalaji abakola ebintu ebyenjawulo bwe tuba tukuma akaliro tetumanyi oba omuliro guvudde ku ki oba guvudde ku ki so tugenda kuba twongera okukola ki
okola sakwe tulabe engeri omuliro gyokukoze eki gyokukuttemu so emali y'abantu nyingi eweddewo ebintu by'abantu bingi biweddewo abantu bazza abaana ku masomero entebe abagaga abamu babadde batusasuddeko mmotoka z'abagaga ze tubadde tukanika nze ndi makanika bwekitegeera mmotoka zibadde zikoze eki mmotoka ziyidde zonna nga emulaba omuliro ngaemulaba nsudde engeri gyokukuttemu baganda bange bakyali bange naye abasajja bagezezaako okudduka mangu nnyo bajje bakole ki bazikize omuliro so ab'ebitiibwa mu bitundu ebyenjawulo oba awamu oba ewalala so tulina okuba nga tubikwasaganya bulungi. Nebaza poliisi nebaza RCC okuba n'abakulembeze b'ekitundu okuba nga basitukiddemu ne bajja wano okuyamba abatuuze ssebo mwami RCC tukwebaza tovanga okwo okuyita obadde wala naye okozesa obuvunaanyizibwa okuba nga osobodde okutuuka wano mu budde ne poliisi okutwaliza wamu ne militale beebale nnyo beebalire ddala. Bambadde awo ngenza olaba nga ba afuso ne ba ami nayo tebeetaagisaayo ate embizi nazo tezirukuzeemu bulamu. Yafudde eyimiridde. Embuzi afudde eyimiridde nga n'amagulu gali waggulu Katonda wange. Agamba embizi ebadde eriranye ekyaki babona nga ekyaki eweddewo abasamaliya tebusikadde tetumanyi oba wali babadde baatolose embizi ebadde eriranye ekyaki banange nga kikwata Nebaza poliisi nebaza RCC okuba n'abakulembeze b'ekitundu okuba nga basitukiddemu ne bajja wano okuyamba abatuuze ssebo mwami RCC tukwebaza tovanga okwo okuyita obadde wala naye okozesa obuvunaanyizibwa okuba nga osobola okutuuka wano mu budde ne poliisi okutwaliza wamu ne militale beebale nnyo beebalire ddala. Omuliro nze nguwulidde okuva emabega ssaawa ng'emu tubadde tukola emirimu gy'obutetubanze omukulembeze w'abakyala mu Katale tubadde tulina bye tuliko okubina okuyambako kesisi okujja abantu ku makubo tulabidde omuliro ne tutambula ne tutuuka wano wengulabye eringamba nedda ankubira RCC naye mwebaza naye akutta obudde n'atuuka wano ekoze kinene nnyo nnyo okuyamba singa si poliisi n'ebintu by'abantu bino ebirala bulijja balibadde babikoze eki balibadde babibbe era tugyebaza ku mulundi gwo neekoledde eddala ekisingira ddala eky'amaanyi kuba kino ekitundu kyatuli mu kitundu ekibi ekirimu abantu besobola okugamba nti abagala okukola musawo z'abannaabwe naye tubeebaza tebakoze omulimu munene nnyo okuba nga basobodde okukola ki okutuuka mu budde ate ne bateekawo manipawo n'omuliro baguzikiriza ebintu bingi osanga byaliyidde n'amasomero gonna galiyidde tweyanziza emabegako mbadde mu kitundu ky'egayazambi amasomero omukyalo n'amakubira n'agamba nti oli RCC egayaza omuli okukupe wano Kaleerwe mu Makerere feri nange wakubwentyo neninya bodaboda yogayoga kipayopayo nga ntuuse wano mu kutuuka wano tugendedde ddala butereevu nendaba kyamaani w'ekyalo bagita Guluho Kagenyi Luka RCC ow'Ekawempe. Embeera eno ngitegedde oluvannyuma lwa ssaawa emu okuva kati emabegako mbadde mu kitundu ky'egayazambi amasomero omukyalo ono Namata nankubira n'aŋŋamba nti oli RCC nti ndigayaza nti omuliro gukutte wano Kaleerwe mu Makerere feri yanguwako bwentyo neninya bodaboda yogayoga kipayopayo nga ntuuse wano mu kutuuka wano tugendedde ddala butereevu nendaba kyamaani w'ekyalo ekyalo bakiyita Good Hope ne mubuze ekiyinza okuba nga kyekiviirireko omuliro guno n'agamba nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso naye nga mukadde kano bateebereza oba amasannyalaze nga waliwo yawayalinza obubi oba si ekyo nga guvudde ku sigiri ey'omuliro naye nga nebaza poliisi ne basekita komanda bonna DPC n'aba fire brigade bakoze ekyetaagisa okulaba nga embeera edda mu nteeko era wenjogerera tusobodde ogukonteininga twebaza Mukama nti tewali muntu n'omu akoze eki aluguzeemu bulamu. Amanya sali Isaac Keith ni mukulembeze kusooka nja kusasira abantu abafunye enjega ey'okubeera nga bafiiriddwa emmaali eri mu bukadde n'obukadde naye nga kino kyo kiviiriddeko okubeera nga abantu bo butuufu bafiiriddwa sente mpitirivu nnyo naye nze ng'omuntu atunulira ensonga nja kulaga kiki ekibaddewo ekituufu. Okusooka bw'otunulira access poliisi ino yalibadde erwana etya enguudo mbutuufu access okutuuka ku muliro ogubadde tebadde nnungi nti waawo nti no ebiseera ebisinga tumanyi tunenya 100% naye poliisi egezezaako kyesobola naye nga okulaba nti emmotoka okutuukira ddala badde enjega olaba nga babadde balwana bulwanyi okukola ky'okutuuka waawo nti no wayinza okubeera nga batuuseemu leeti muuko naye ekimu ekibaleetedde okubeera leeti nti
mujjukire n'enguudo zaffe jaamu mungi nti osanga jaamu nti emmotoka z'omuliro ziva ku fire station ekibuye okutuuka wano olaba nga omuliro nga era gandibadde gudduse ekirala nti awantu wano wakolebwawo ebintu ebirimu emifaliso girimu component ya petroleum olaba nti n'omuliro gubadde gudde okudduka ku sipiidi y'amaanyi nnyo okulaba nga gutwala ennimi nga ziba nga zitambula nnyo so ebyo ebimu ku biviiriddeko naye era gavumenti sijja kulekerawo kuginenya nti one tubadde mu kaseera k'ebyokulonda nga olaba nti procurement gyebadde esinza okukola ebadde esinga kukola ebimotoka ebizikiza muliro nti baguze ebimotoka ebizikiza omuliro ne babiteeka kumpi buli wamu wano waffe wennyini tuuka ku roundabout zonna kuliko ebimotoka bizikisa muliro ebitaakola nakukola kubanga bali basuubira obujagalo ne butaba nawo nti ebimotoka ebibeerawo awo baba wala wensi baba babiki naye ng'olaba nti bandibadde bagula ebimotoka ne bagula ebyomuliro ate ne bagula n'ebino ebizikiza omuliro kwakati saawa eno wandibadde nga buli station wano naddala awantu awali abantu abangi wandibadde wakitise ekimotoka ekizikiza omuliro nga kimu naawala n'okibeerako kimu naye okubeera nga buli station ndi wamu ku fire station nze ndaba nga tetusobola kulwanyisa muliro ekirala olaba nga gavumenti egamba terina ssente yandibadde atleast eraba buli station ey'amaanyi nga wola Kawempe Nansana wonna nga waliwo emmotoka ezizikiza omuliro naye bo batunuulidde nnyo bintu bibakuumira mu buyinza ddani okunoonya ebiki ebisobola okuyamba abantu so gavumenti yeetereeze abagiwa amagezi batandika ogiwa amagezi nga bagiwa amatuufu okulaba nga tusobola okutaasa emmali ya munnayuganda wakati olaba tunuulira abantu basinga bakomye abantu tebalina kibazaako naye kati ogenda kwesanga nti bajja kwagala n'okuzaawo ebintu ebyo gavumenti ebamme pulaani bagambe nti wano kati muveewo buvi nolwekyo ndowooza tukole ebintu nga tutunuulira munnayuganda tukole ebintu nga tukola ebintu nga tukolera mu Uganda ey'enkya ddani okulowooza nti nomukola biki ebibeezaawo abakulembeze bammwe mu buyinza naye tusaasidde nnyo abantu abakoseddwa mu njega eno Minisitule y'ebikwata ebiraze essaawa eno yandibadde yatandise dda okujja okukola assessment okulaba abantu bameka abafiiriddwa ebintu byabwe n'abantu abalala naye mu Uganda wano buli kimu kisoboka ffe Nansana luwalaba ekyagwawo waffe naye tusuubira nti nno Minisitule y'ebikwata ebiraze ejja kuyamba ku bantu naddala bano abantu abagobebwa mu lubigi naye terina kyeyayamba otunuulira abantu abadde nga babeerawo abantu Berusanja abantu baawa bonna obalaba nti bakyakaba bukaabi n'olwekyo mu ggwanga liri eryagaliza bantu baayo lwandibadde nga saawa eno bali mu assessment n'okulaba ki ke basobola okulaba nga basobola okutaasa bannayuganda naye beera bajja kukoma byakwogerako bwogezi kugamba bugambi nti ate temwakola bwe buti kunenya bunenya n'olwekyo tusaba wekiba kisoboka Prime Minister's Office eyambe ku luno ku bantu baffe abasobozi bano okulaba nga esobola okubaga kubanga bayinza okutiraba ng'ekitono naye abo nabo bongerako ku income kibayita domestic sente ziva mu misolo gino egyawaka kibayambako okwo naye mu Uganda bano abantu batunuulira abantu bagagga bokka omuntu ali wansi tatunuulirwako awe balinyo webalire ddala kintu kyabulabe nnyo nti abantu neesaanawo n'olwekyo nkubiriza balandlord nti tuyinza okuba twagala nnyo ssente naye tukole ekisoboka kyonna nti bw'oba otunda oba bw'oba owa ground rent lekawo access emmotoka weesobola okuyita kiba kyabulabe nnyo naye njagala kwebaza mulundi guno gwokka nti yadde fire brigade eruddewo okutuuka naye bw'etuuse ekozeseza obudde butono nnyo okulaba nga mali y'abantu etaasiddwa n'olwekyo nkubiriza abantu nti tubeere beegendereza nnyo mu kuzimba tulabe nga tulekawo access obwo tuba tufunye obuzibu tulabe nga tusobola okuyambibwa omuliro ne guddamu ne gwaka wano waliwo tugenda bannange wali kuko kujja Baba